kyakola naye osobola okukola comment n'ekufuukira obuzibu. Kaakati akulira ekibiina kya UPC Jimmy Akena emabegako awo yavuddeyo n'abaako remarks z'akola ku bigambo bya CDF. Akena ono yavuddeyo n'ategeeza CDF nti ekisooka bw'abanga entebe y'obukulembeze bw'eggwanga gy'ayagala waliwo enneeyisa entongole omuntu gy'alina okweyisaamu ng'omukulembeze w'eggwanga. Era bw'atyo n'amutegeeza nti bw'aba ayagala kubeera mukulembeze w'eggwanga alina engeri gy'alina okweyisaamu, alina comments z'alina okukola. Ejjukiro omukulembeze w'eggwanga essaawa zino ye CDF naye First Son. Kati noono Jimmy Akena naye yaliko First Son, so kitegeeza nti nno balina bye bafaanaganya. Era nzijukirako n'emabegako awo CDF alina byali agezaako okunyumya n'agamba nti ajja kuyitayo ku baali ba First Son banyumyemukko. Kaakati bw'atyo n'agamba nti waba tewali muntu ayinza kuvaayo kugamba ku CDF yasazeewo kaamugambeko n'amugamba musajja mukulu kula. Grow up. Sokompeka video yabo. Of you Muhoozi, please grow up. Grow up. The responsibility which you want to assume as the President of the Republic, you cannot be behaving like this. The office you hold is a very high office. And the fact that you are son of a president, you must also watch your words and your actions. The sort of attitude and the sort of statements which have been coming out of the office of the CDF is an embarrassment to all of us as Ugandans. I must put this one clear on record. It's an embarrassment. How can you talk about torturing or killing a person who stood in a presidential election and had a backing of over 2 million Ugandans according to the Electoral Commission? A leader of a party which has representation in the Parliament of Uganda, the leading party in Uganda, and you want to treat it like, or treat the leader like some sort of punk? Honestly, what's happening in Uganda? Let's be honest with ourselves. What are we doing or what are we saying? If nobody is going to do so, I am the one who's going to call out, you Muhoozi, please grow up. You Muhoozi, please grow up. Grow up. Gwe bagambye okukula mutaddeyo wema muteeka ebifaananyi muteeko n'amannya gammwe kiyambako okunnyonnyola nze ngenda n'enkola bukozi byange. Kaakati omanyi ze nina ebintu byenyongedde okuyiga ku nsi kuno. Owanga nnyo omugagga ekitiibwa ku nsi kuno, oyirangawo nnyo omugagga omubiri singa oba oyagala okuwangaala. Kakati ekyo nkiyigidde kwani Honorable Daudi Kabanda. Ye yasoma ekintu kimu, yingira omugagga nkuyingire. Era bw'oyingira General Muhoozi, Kabanda teyayisaga kusooka kusoma tayito yo gwani ayogedde. Asooka kuyingira then n'asoma tayito. Era yeewuunya bwewuunya atono gwenkubye anti yayingidde omugagga. Kakati Daudi Kabanda agwa ku post ya omukutu gwa Daily Monitor nga enoti ekootinga ebigambo bya Akena bye badde ayogedde. Ko Kabanda tonda banga najja n'amugamba Akena should shut up and go pay for all the skeleton of his father's victim in Luweero. Akena alina okusirika n'agenda n'asasulira obuwanga bwa taatawo obweruweero. For how long will you extort money from the president so that you remain a fake leader of UPC? Ogenda kumala bbanga ki ng'ojja ssente mu mukulembeze w'eggwanga osigale ng'oli mukulembeze wa UPC ow'ekikipuli? N'ayongerayo, we all know the president pays you billions every year to keep pretending that UPC exists. Tifenna tukimanyi president akuwa omudidi gw'ensimbi okusobola okusigala ng'olaga nti UPC ekyaliwo. You think by jumping on abusing General Muhoozi you will resurrect politically? N'amugamba olowooza nti okubuuka otandika okuvuma General Muhoozi onaazuukira mu byobufuzi? Your family is a reject in Lango, please shut up. N'amugamba family yo baagizira Lango bunira.
awo Honorable Daudi Kabanda ali mu kumugagga awolereza omugagga bagamba omugagga tayogera bingi omugagga bwe yazze okwogera yayogedde ki bigambo bitono pa CDF yavuddeyo okwogera yayogedde kimu annaye mutama omugagga bwe yavuddeyo yayogedde ekigambo kimu shut up yagambye ekigambo kimu nti shut up yagambye shut up akaana akena otegedde bulungi yamugambye shut up akaana akena ye ebibye ne bibeera nga bikoze eki bikomyawo so naye nga ebigambo bya akena byabadde bimu yabadde agenza mu maaso okubeera nga ate awa ku magezi ng'agamba mukulu munnange ABCD eyinza oba tetambula bulungi naye twongere okuba nga tutereezaamu kubanga ebintu wano we biraga si birungi naye ebyo bwe bityo bwe byabadde kale yongera okuba nga ate obwatula bingo kodi eri star 2